ekirala nnyigidde buli muyimbi legendary mwayimbanga ne paroti Jose Chameleone Bobby Wine kale ye tali mu ggwanga Babebe Cool Bamesachi mwenna mwaliwo paroti ng'akuba muliriddawa temubaddewo ku Uganda Funeral Service ate temubaddewo wano ewaabwe ekiwatule. Let me tell you, tulina okutereza industry eno bayimbi mwe mukyuke nze mbabuulira nze saawa zino abasumba bagenda kukayana bagenda kuyomba President Laneko wa gospel atakola ki eri mba Misiri ne parota badde mukwano gwange parota badde nga n'ebizibu nga temuvaayo muyamba mupostinga my brother esaawa zino muliriddawa ebyo bye bigambo byange anabi musabi Munyo Chameleone aliwa Bobby Wine aliwa Misachi sema kuna muliwa olumwayimba nga naye come on oba otuuse kola ekyo kyosanze nga tetukoze kola kwe kyolaba kye tutakoze eki babino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuzimba naawe okisobola kyokka yayogedde ebyo teyatulabye ffe twazze mulumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna kyokka gwoli mu kamera ogamba misa akyaliwa come on guys ate nawano takola ki kati taliiwo guys tuve mu kweragaalaga tuli bantu bakulu tweyise ng'abantu abaki ng'abantu abakulu kamera zino zitutunulamu bwe ziti olumbe oba tolina kyakwogera gamba nti sikola ki nze jjo baayagadde njogere ne ŋŋamba njogere ki waliwo abamanyi paroti okola ki okunsinga ne ŋŋamba boogere era nze sajjo saakoze interview kubanga nalabye nga nyiza okuba siina bituufu byakola ki byakwogera munyivu nnyo awo wetutandikidde ennaku enkutte ennaku ekwatira ki nga mpuliza omusajja omukulu eyava ku kigalo ng'alina emyaka 17 nga nnyonnyola nti alina obulumi ani yenna Laneke President Laneke manyi Laneke yava ku kigalo ekigalo kimanyi bana abaana abatabanuna ekigalo ng'alina emyaka 17 Laneke twali kawaalaawo yava ku kigalo ng'alina emyaka nga 17 okuyonka ekigalo ayonka ekigalo bw'ati era waba olumu ebiseera ebisinga wabanga alina w'omusanze ng'atudde yekka abeera anuuna lulimi oyo Laneke gwala ku screen awo yes so excitement eno egenda kutussa nga papa Misachi wagambye awo nti ebiseera ebisinga wobanga tolina kyakwogera sirika bana ebintu bino bitubyogera naye waliwo ate ababimanyi okutusinga twogera ne waliyo abantu aboogera okutusinga so otukanga ku mukolo bwe gutyo oba tolina kyakwogera nga tolina kyomanyi sirika abantu amu bayamba abantu amu batuka okufa kyovulaba omugenzi Katolo Bwama we yafa yaleka amaloboozi ku nsi gagamba Muhammad Nsereko by then yali akyali honorable wa Kampala Central namuga abantu batubeereddewo mu bulamu okitegera waliwo abantu abagenda okuyamba abantu nga temujja kubategeera nga ye asobola okuyamba omuntu naye nga n'otamanya nga tojja kumanya waliwo abantu abayamba abantu nga amuyamba n'amugamba n'okumugamba togamba omuntu nti nze nkuyambye nakirabako wano mu covid yagoya abantu bangi nnyo yagoya abantu naye abafunangawo ko olungubanguba twagendanga twalinyanga emboloka yonna gye twavanga tugenda ku papazi wa Misachi oyo gwe bawadde enkota y'ettooke okitegeera gwe bawadde emboga okitegeera gwe bawadde emboga wadde tule y'amagi baatulabirira nogenda ewa papa n'omugamba bana ebikalu bye okitegeera naye tajja kuvaayo kugamba nti oyo namuyamba n'oyo namuyamba n'oyo namuyamba n'oyo namuyamba so Laneke ekizibu ky'alina is trying so much to be recognized alina ekintu kyagala okufuuka naye tagenda kukifuuka kuba yakona
ayina ekintu kyayagala okufuuka abantu bamulabe nga alimu ku magezi nate temuli talinaawo ayina ekyo kyayagala okufuuka bamulabe ng'omuntu ayogera ensonga nate byonna byayogera bya busiru nga tonnaba kwogera kintu kyonna soko tunuulire enfa paloti gye yafuddemu nga tonnaba kutuuka awo okugamba nti bamisaki baani yayambiddwa atya kubanga bamukonye wano bamukonye mu luguudo naye n'abantu abamuyambye okubeera nga baleeta olugoye bamubikkeko oba bamusitula mujje mu luguudo bamuzze wabbali obuyambi butandikira eyo okitegeera naye kati bano abantu batunuulira kya wano kumpi olw'okuba watunulatunula kubanga abo banala neke basuubira okujja nti wabazze ku mukolo asangewo abantu nga bakamiliyoni bamubongeko papa misaki bamubongeko balema bamubongeko kati wasangawo abantu abamumanyi nti oyo muyaga waffe kibaakulo waffe abajja kukwata kazindaalo abayita bagee muliwo banenze natuuse dda ndi wano mu kuswala baliwo tebantegeera kuba Laneke wadda Laneke ebbanga lyonna atambulidde mu negative atambula dda mabega bwati nze nasenga okumanyira Laneke oyo wale Vixon mufere convertible namana najimujja batukubira awo amasimu awo musimanyi waliwo awo oba yeyitanga na promoter by then agenda kuwa Vixon emotoka ninga akamotoka kali awo convertible kalina ebisige kakadde era nali neewunyiza nnyo Vixon okukwata akamotoka ako by then yali talinamu kasente that was around 2010 18 awo so Laneke agezaako nnyo okubeera nga ensi emulabe naye tegenda kumutegeera mabegakawe twali mu covid oba twali tumumaze yesibasiba ebikuti yawo oba yali abanjaki oba basumba bakole biki yali ayomba n'abasumba oba bali bakoze betya sibitegeera omanye ekibinira abantu nze nabagamba temuwakula nnyo ntalo kati buli musumba yenna muwakuddeko olutalo kati olabyawo ng'ayogera ng'agamba abasumba bagenda kunyiiga abasumba b'otaaginga Laneke tebakuliiko kubanga bakimanyi olwedde gw'oli mu kaafiiri anti yagamba nti bamumanyi nga mu pulezidenti w'abagundi yayimba ki Laneke si muyimbi bino byagezezaako kuyimbayimba wano naye yennyini tasobola kubiwuliriza byagezezaako kuyimbayimba wano nga yesibyesibye enjegere naye yennyini tasobola kubiwuliriza tasobola biteeramu baana be ne bawuliriza is a gospel artist tutandika okumentioninga wano ba gospel artist mu Uganda betuyina oyo Laneke ayinza okuba talina na namba obulokole bwe tetuwukakasa nti oba butuufu tusobola nga twogera wano nga tuli kudiringa na musamize nga tetutegeera bulokole bwe leero alumbye bujingo ekyana alumba gundi tulina alumba gundi yabeerawo mu ntalo z'abasumba toli musumba oyogera ku nsonga z'abasumba toli muyimbi oyogera ku nsonga z'abayimbi okitegeera so bwana Laneke yagambye ne mutalabikamu abaaliwo mu kaseera kakati ekyo nakyo eyo nayo statement nfu abantu bayamba bamisaki abo baaliwo in fact bantu balina okukitegeera ti mu Uganda wano wetufuna ebizibu byonna ebiba bigudde ku bayimbi omuntu asooka okukubira essimu Misaki Ssemakula simanyi oba Jesse yeewaayo nagaa nti nze ndijja kuba si ye mukulu nti yasinga abayimbi obukulu naye mabegako wali eri afe abamawulire twafunanga obuzibu tudduka wa Misaki ojjukira wano Ibrake ng'atwala Lydia Gazimini emisinde naaga baana bange mujje okitegeera ojjukira n'ensonga z'akafeero 2019 bamuzikula tebamuziikula nga banaye bannange bisirikirwa mujje ensonga tuzijje mawulire ojjukira ensonga za Josephat Seguya yali yetwala ne Shiba naaga bannange mujje temweswaza so azatubeererawo ffe engeri gyatubeererawo tusiima ni kati bano Laneke balina amalo mangi nti omusajja omukulu yanuuna ekigalo paka ku myaka 17 tasobola kubeeramu na common sense is not common katogo naye yagenda era olwazze kuba nze nabaddewo yazze papala mbuuza amasepiki bafumbiddewa Laneke bwe yazze kulumba ekiro ngazze kulya ekyali kimuyombi asiga anti ng'emmere eruddewo oba bibeerawo eyo kiba kimaze wiiki nga namba tekirya
kati najja yatuse ku lumbe yabuuzizza yambuuza nangamba emmere eweddewo basavingira wane muga mukulu ffe twalidde dda otuuse leeti ngenda okuddamu okulaba dakiika 7 awalambi akutta akazindaalo kuba yasose neyetoolaawo wonawonawona ng'abuuza olwo nekyali wange bamuyita Mike gwe yabuuzizza ng'abuuza mwami Misa kyatuddewa kati nga babuuza ti tebabitegeera byababuuza njala kamiliyoni wano yabuze kugamba sizamaanyi oliwa musajja ali bweru ali bunaayira so yo essungu ly'emmere olwokuba yasanze ne seppiki zoozeddwa ekyasinza okuluma Laneke yasanze emmere eweddewo ate nga yabaddemu yalanga enjala emuluma semanyi baladde ennaku 3 talya omuntu aba alimu enjala akamwa kaba teekamunya bulungi bangamba anze saamusemberedde nze kasana kyenamugambye ekintu kimu Laneke emmere eweddewo netubira ntuoza nti muntu alyoke talina buzibu azamu okulanga abasa omuzindaalo ali mu kulangira nja nayagadde okumubuuza kale gwe ssebo Yesu otuuse okoze eki nga talina wadde olwataano lwawaddeyo nate ng'agamba bano tebawaddeeyo ate nga naye yennyini talina kyawadde kuba talina ya Laneke aweeyo ki Laneke alina ki mu nsi okugyako omuddaalizo kyeki Laneke talina kyayina wadde nti ojagamba nti omugagga oba omusumba Laneke oba pulezidenti wa Laneke n'ajja ku mukolo kuba ye yeeraba nti w'amaanyi nnyo mbu yayimba simanyi asumbye Laneke si mulokole bino byonna yeerimbikamu byerimbike Laneke gambula abantu bosanga asiba akapapula lukalala talinamu wadde empisa y'obulokole neegi okugjako mukama waffe yeebazibwe enjala yabadde yombya Laneke enjala nze nabagamba enjala nga yakulumye oyinza okwogera nebyo talina kwogera njala yabadde koyo omuvubuka Gutolaa n'amaaso gonna gatwakidde akamundyako muti emmere nga nvudde wala imagine okuva ekasubiyire n'otulontoka paka kiwaatule enjala ng'eruma ng'oga kanyere ndye ku y'omufu n'osanga nga n'amaseppiki baagozezza ne wembeera nze obusungu obubeera bungi so yagudde mu program already ngeri genda maaso Sadwick agenda okufa in fact oba yalina secretary wa PLU okitegera yali mu wa PLU nnyo ow'oku lusegere batata ba NRM omwana wa PLU nga tewali kakwate konna kayinza kwekutiza ku Bobi Wine ow'enkyukakyuka nola Bobi gye yali yakwata essimu n'agikubira Captain Francis Babu namugamba nti ng'olabye munnange so abantu mulina okuddamu amagezi agalya ku mmere yokya agategeera nti obuyambi tebubwa bwa presence nti olwokuba omuntu afudde n'odduka emisinde n'oleka by'obadde olina okukola n'ojja n'obeerawo mbwawo eyo yakoze nnyo tumulabye abaddewo omuntu asobola okubeera gyali nga katugeze Bebekulu ali kiwaatule n'agamba Parrot yafudde ekitalo nnyo n'agamba manager we Loni Mutabaazi batwalireyo miliyoni 10 teri buyambi businga obwo niwaba tazze okitegeera so bano balaneke balina obuzibu muti enjala ebaluma enjala baagala amawulire bali awo baferi obulamu bwagaana eno musumba eno musamize ali awo tategeerekeka leero ye president w'abasimanyi w'aba gospel simanyi biki enkya yesibye kutiya luli awadire Vixon emmotoka enfu luli eyisa ali awo ali disorganized most disorganized creature most disorganized atom on earth yoyo Laneke talina bulamu just ali awo feria buli kimu apanga kipange talina famire talina sente ali awo nsi yaleeta katonda naye tumumalireko obudde atalina nawaasula mu kyaki asula mu kyaki awo gundi emaganjo katonda tumumalireko obudde nga yo yeyita president simanyi w'abayimbi ba gospel nga tolina nawoosula n'akazigako emitwalo 9 omutali siri nga kulemu pangisa n'osula mu kyaki ng'emizindaalo oyo tumumalireko obudde gospel artist no tugende ku birala no kati omukulu Laneke omuwuzise mumaze talina mulaba tayinza ntumalirako nnyo budde abantu bayambye abantu wano divorce abasajja bamisa yakyawo bateresa ebyapa by'abantu ku nsi kuno abantu babwesiga nnyo ng'oli okuwulira nga Laneke oyogedde ekigambo nti misa kitalina kyakoze awulira ddala nga n'ebigere bisanyalala
manyi bano abantu boogera mu message balowooza ebintu bikomaawo ku lumbe bikomaawo. Abasajja ba message batereka ebyapa by'abantu abantu babeesiga wasinga ne banka. Oli ng'alina wagenda okugenda gamba kangende nkola due diligence ne kangende ne mwami Ssemakula ono. Okitegeera? Ssemakula waliwo abantu abeesiga message oyo nga ye kyamugamba taddamu. Kati geze divorce n'owobeera wano. Ng'olina ettaka ly'oyagala okugula noga kansooke ntwaliyo papa. Wangamba nti ngule. Okitegeera? Wangamba nti ngule nsasulirawo. Kati Laneke wuuyo yava ku kigalo emyaka 10 ng'alina emyaka 17 waneeka wala wano wajjajja Muwanga. Ku kigalo. Anuunye ekigalo paka emyaka 17. Kyova wayogera wati awulya olulimi lubeera ng'olutasituka. Ekigalo kyali kyamwonoona yali tagenda kwogera. Bana abatulaba Laneke wuuyo gwe twogera. Yali tagenda kwogera oyo. Naye baagala tuboogereko ng'abalina amaanyi ng'abasobola okukola eddoboozi ery'omwanguka naye nga nonsense. Tesobola n'okubamalirako budde. Okay, Laneke tumumaliriza sula flexible. Ennaku zino twafunye omukongo. Omukongo TZ, omukongo omuswahili Kenya, omuyimbi agenda kubanga kuba East Africa yonna kugiteeka wansi paka eri Zaire Congo. Bamuyita David Wathiongo. Hey. Lutix. David Luti. Yes, David Lutalo kati yakyusizza ekintu yakitadde mulungu era kati enyambala yonna abatulaba ku screen eyo gwe mulaba Diamond Platinum. Kwale eri. Bana abatulaba ku screen yawo. Oyo Diamond Platinum. Oyo gwe mulaba awo ebbali Diamond Platinum. Oyo Diamond. Nedda baba. Nedda. Oyo Diamond Platinum. Oyo Diamond. Ebyo bintu Diamond yabadde ngabikola bwati nga moving ne camera bwati. Oyo bamuyita Silver David Lutalo. Nsiba sente. Oyo si Diamond. Oyo si Lutalo. Yamalira engato ze ziri from Wasafi. Ono si Lutalo. Wasafi Records. Ono si David Lutalo. Tumuteke mu kinene olabe. Oyo David Lutalo. Lutalo yabadde ki? Ono Lutalo. Oyo David Lutalo. Uncle David Luti. Lutalo ya. Zooming andabe. Ngenda kuzumingira tofaayo leka nkutere wano. Nammwe mulimba. Ngana setula bigere. Niye kinjagala okulaba. Oyo David Lutalo. Tata Sikoti yennyini. Bamuyita David Lutalo. Tata Sikoti yabadde ki? Ali mu biro bye ebisemba. Ebitya. Bane, kiki ekyo? Oyo David Lutalo. Kiki ekyo le? Eno si sikaavu. Eyo sikaavu yiyo. Kati agiyisamu bwati n'agiyisa bwati mutwe. Eva ku mutwe. Mujita mutya muluzungu mu Luwarabu jarabibu. Atugende n'ekyo sikaavu. Kyemuyitire ne bwe muti. Agifuba bwati n'agyambala. N'ayitamu mu jacket. Ne fulumano kati buno babita bujwenge. Obusunsu obujwenge. Kati ne bukoona bwe buti. Buno kumatchinga n'empale wansi kubeliko buki obujwenge. Kati David Lutalo munnange yakyusizza. Nedda. Nzaba abantu mbadde mbalaba abantu babiri. Mbadde ndabanga Pepe Kale ate mbadde ndabanga Diamond Platinumz. Naye omuzumi nze bwoti. Ndabira ddala nga ye Pepe Kale Awilo Longomba neje nemimwa jate kati ja Diamond. Kiki kati awo yabadde asaba ki wakola bwati. Nedda Luswahili. Emi ni songodo. Akayimba tukone mukatini nnyo ulire. Jagala tukone mukatini nnyo ulire. Sijalala siku mbili zimepita. Okawulidde. Sijalala. Jeje Lutalo. Olowooza oliwudde nti kati yasaze yagenze mu East Africa. Tebigenda kukola. East Africa bayita batya? Afro chi? Afro Ganda. Afro Ganda ya Big Eye. Ya kalika yayimba anazunguka zunguka we. Alira uli engoma yemu. Ono muyako kati ono yakopiani. Ono yakopi engoma ya Big Eye. Engoma eri mu Afro Ganda. Luno limba bagamba batya nti azunguka zunguka era Big Eye oba joli otulaba. Kati no limba lwa mikono jju. Mikono jju.
katunulire Lutalo yekyusiza kati yagenze mu ngeri East Africa amanyi Lutalo mukwano gwange tuva ku kyalo kyekimu eyo mu kiwogoze waffe Eruweero taata we sajja mulungi nnyo Muzeyirujja ne mama Nasazi mukyala musiraamu bantu balungi ndiga ujja tata Scott oyo eyo gundi gyakutte tegenda mukolera etya kuba kati awo alinga atandise obutandisi okimanyi kati awo chichi kyaliko akati look at the style style tegenda kukola look at the style ne kamera jukya Lutalo libadde bankwatanga shots zine zokwatira wansi okwantire mumpi bamuwanvuye muko kati look at the style kati shots zakyuseemuko ayimba atapakuka jukya lyo adayimba baby Helena nga bwanyiga omubiri bwati ne kati ali free kalanga endongo feelinga kati nze atuse ku peak kamba gambe ekintu kimu Lutalo akubye ceiling waggulu omutwe guli ku ceiling kati bino byonna byakola jasali mu questinga time atya tebirina wadde inchi nemu gye bigenda kumutwala musically. Look at the style oyo yigo n'amajani ebyo n'ebiziina byayambadde bya kisiru tebirina gye bigenda kumutwala inchi nemu wawe ayambadde ki ebyo ebiziina sima ebisikavu ebiyiseemu so otaddeko ku jacket okubye obukofiiro ebyo byonna ebyo ebintu egundi wano gundi Pepe Kale yabyambala dda mu 1908 eyo nga tukyapushinga miziko abakongo anti Lutalo akomezaawo style kakati bano abaana tebamanyi kibakola tubasaasire nnyo eddiini etugamba saasira nnyo omuntu yali abaddeko ne ssente n'amala n'ayavuwala kati saasira nnyo omuntu abadde n'erinnya emyaka 2 nga kati anoonya linoonyi kati ye Lutalo kati anoonya ki kati Lutalo agezaako kuyingira mu Bazayire mu Bakongo kyatagenda kukola kubanga already eri gundi Fally Ipupa gyali kati you cannot sing tosobola kuyimba n'osinga Fally Ipupa tosobola kuyimba n'osinga Diamond Platnumz omulabi yaddala nga ekintu yakikuye yakijjeeyo era Lutalo abakubalira ebintu byo bagobe bawe n'obutwa baffe bagubi Lutalo wano already abadde akola bulungi wano kiki ekimutanudde okutandika okuyimba ebyo ebintu ebyekisiru engeri gyayimira yena alinga ali ku buyungo yena Lutalo olaba standing stanze Lutalo ebyo ebintu byotandise okukola ebintu ebyo biveeko Lutalo ddayo ku mukapapaala ddayo mu gunsitula ebintu ebyo look at that simu supporting tebigenda kukola take pressure indongo ayitambuzanga bwayagala ekizibu ekibonyabonya bano abayimbi baagala kusawundinganga omulabawo Lutalo wane waffe nti afaananyemu Diamond Platnumz talina wamufaananye Platnumz ayambala ebyo ebikofiira naye bigundi ffena twambala ebyali mu owino agamba Lutalo si mu bubi sikuyinaako buzibu muganda wange naye luno olugendo lw'okutte togenda kumalako bantu bameka bategeera Oluswayiri wano mu Uganda sijalala bantu bameka bategeera Musa omanyi kati alina abakongo be bamuliko ne bagenda kumutta tebamwagaliza omanyi omuntu yena nga anaakusuula akubira mu kyolina wantu alina omuyimbi nga Abudu Mulasi ng'ayimba bulungi bakamiliyoni abo ne bajja namugamba biveeko ebyo naawe swimming pool jangu okubye simanyi akalabba ka mini nobira ebigoma awo oba bakeiza we babikubanga ate Abudu Mulasi katumunoonya ne ku maapu ya Uganda taliiko kati ali mu kutunyumiza lutabaalo bayimbanga batya naye Abudu teyandigudde bamwetera ebintu bikati osanga Abudu Mulasi akubye chaini nga 6 Rasta Smart yali obedde apafo manyi bana abayimbi ekizibu kye simanyi banayo baani ababalira Lutalo obedde abadde wano na identity nga Lutalo ali uncomparable Lutalo nga teyetaaga Lutalo nga talina competitor yenna olabuuziza naga nti mama afisa bina n'abitegeera mama afisa n'abitegeera omunyarwanda omugezi anabitegeera bwe bantu ambassador Firebase bebatukubira amasimu mpaayo simanyi kabisi kandagala tusajjalala anaamutegeera n'amunsaba ku radio n'amukuba ali international banange obwayagala okufuuka international soko okikolerere the guy is international bro Chameleone ekyamufuula international yafuna ba international managers look at him kankuzanyire mukola be wanene olaba ali easy bya ize namna gani tebigenda kukola look at him agat sibali kankugambe uli yayimba gonsetula ne kati yakakka gonsetula akoze eki shoji tegese ne bagano okujja anachikuwa
kati you cannot sound like Diamond Platnumz kubanga olwedde abantu bali abalundi abatanzania okitegera tebasobola kulowoozaako nga balina original copy. You're sounding like you're dressing like Diamond Platnumz. Mbu bali eri babongo flavor. Yes. Balekewo Diamond waabwe. Bawulirize gwe. Mbu bajje bawulirize David Lutalo omwana weeru mu Nanansi mu Kibogozi. Oba wadde mmeka. Aisoka no Swahili Lutalo lwayimba lufu. You cannot compare Swahili Lutalo's Swahili to Diamond Platnumz. Diamond Swahili lwayina lwa Zanzibar. Pemba. Okitegeera. Ono ayina lwa wano gundi n'amasuba ku bata. Bane ba managinga. Bakongo. Bawa. Bali wano n'amasuba wano ba managinga kati. Badasa bagenda. Ba Ivan Gundi bani anko ai yagenda. Yani oyo Lukwago Ivan. Yes, yagenda. Ali Canada. Kati ali bano Lutalo mu mukwate mu mutwale mu rehab. Bani bamuyiza concept yoloza. Abamuyiza bonna betaaga no batwala no bakube emiggo. Nobaga muli ku brand y'omusajja muli mu kugimenya. Tayina Lutalo wagenda kubotola. Agenda kubotola muganda wa. Wagenda kuyitawa. Style gye yagiddemu Simbalala. Sima uli ebikoma Lutalo tayina wagenda kulaga. Lutalo just ali depressed. Lutalo ali kuyimba akukoye. Kubanga Lutalo abadde ayimba bulungi. Audience yaje kutte okuva mu mwaka gwa 2005. Paka 2026 kumbi je emyaka 10 ng'agikutte bwati. Teri muntu yenna amwesimba mu Lutalo ng'akuba kaalo ku kaalo. Omulabye. Kati Sijalala osolo mutwale Masindi bajja mugobesa bucupa. Sijalala. Tebabitegeera. They understand. Si kibi okuteeka confusinga muko. Naye Lutalo tova ku nnono. Lutalo ensi ebadde yakukwata yakwagala. Lutalo ye muyimbi yekka ayimba ebbange emyaka 17. 17 shote musalangako. Naleta kabisi kandagala. Naleta gundi. Kuva ku gunsitula akapapala embwa yekatwe kibi byonna ng'abantu bawanika buwanisi. Katoja kuba Sijalala. Kati babitegeera. Lutalo nkwegayiridde. Bulandi yo bannange era babakijjambwe babanga be bakulimu. Soko bawumuzeeko wadde obadde nabo ebbanga ddene. Bagenda kusuula busuuzi. Lutalo sebo kati oyogera naye na hello Mwami David. Hey, how are you sebo? Hey. Mbolingo ayogera mulki kati oba wakamubuuzaako je baleko mu Lutalo mbali yakutwala kwa kasanda mu kisaawo Bolingo sana Lutalo yayonoonese kati kambenga kubirako Hello ndinda ko isoke itemu tutu Hello omwami Lutalo ogamba otya anko Lutalo pole sana Ochitege hey atandikirawo Lutalo nnuma ndakozire mukubire anandikirawo pole takala kuulya mu mubuuzaako mu Luganda simanje bale Lutalo kanze mukubire hello njoga kona David Lutalo omuyimbi ya sana tuinawe twagala okutegeka wano ekyana mukaka mu kisaawe ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu mi nambi kuko na schedule wanji sebo mina iko plani let me call you sana sababu ngamba David Lutalo muna Uganda no pole David Lutalo wakapapala gwe ngamba no awiro njogera ne manager we njogera ne Lutalo awiro no ngomba njogera nani bai kulukuluba kati Lutalo Lutalo tachamanyi Uganda ayagala kubanga fale pupa akubanga pepe kale akubanga awiro no ngomba dirako hello David Lutalo hello ogamba otya what twagala kuteekawo ne kyana mukaka nakusomeza buli mukago gw'omusanvu no Bolingo Zambe ya sana longo namba David Lutalo what yo ayagala kulya muntu nga mugamba mu Luswahili mukubire mu Luswahili tutu hello habari mzuri yako sana mimi natoka Lutalo yeah Lutalo Tata Scott kwa show na kuzomweza 27 yeah shata kulia
shata kulia. So Lutalo bananga bamuliko mulese ebizibu. Lutalo katayagala kwogera Luswahili Lukongo kasha wala mwe era mama afisa na tete nokwata simu nokubira Lutalo agenda kujjako. Kati mama afisa na tete tachamumanyi mazika ngaliwa tasi amanyi mama afisa na tete tasi amanyi ambassador ya Firebase simanyi omunyumu na Sazi Monica Bolingo sana wa Zambi. Bolingo wa Zambi. Wa Zambi sana. Iko safi iko na. Juu. Wasiko kwa David Lutalo? Yes. Kia kuambia na kwa show china mkaka. Yeah. Arifu na 7 July. Okay. Yeah, confirm. Bolingo Zambi. Bolingo sana. Yuko Chipoli. Yeu kati wa Luswahili. Ne Lutalo mumuononye. Lutalo numa. Chicha mtuti. Lutalo chiche cha kututte banange. Lutalo tugambe toine banja lyo yagala ndi olikaka kabate ka sente. Tusimbera ini okuba mukwalu wa paka na masuba. Tugenda tusoloza sente za Lutalo. Kuba kati nje bakutute tugenda kufuna yo sente. Wala nze Lutalo ndimo kwanza nze Lutalo na mwagala ku mutima. Nabamba mumfananya. Kuba Lutalo na mwagala Lutalo ye muntu abadde mu kuyimba kuno tabakudde mu ntalo talwanye na muntu nebyo omukazi we Sharon walukaga twabizibikirira bive mu mawulire just nga twagala protecting brand yo muyimbi David Lutalo kali abyatandise okukola Bolingo Zambi ali mu kwambala biwero ebitategerekeka oyagala kufaanana nga Pepe Kale oyagala kufaanana nga bano bafale pupa bali abasajja ekintu bakikolerera balina oluzungu luyika luvuyisi luti Oluswahili luwoma buwomi luti abadde kutuwa emyezi egi ebiri ali mu kuyiga gundi Luswahili Kenya namula ku TV ze Kenya nga bamutwaleyo kumuyigiriza Luswahili nkugamba ina abakongo badedeya nabo kati tugambe kuchaza ku TV kwa David Lutalo naongea kwa sikia kwa Citizen TV leo tuna hostinga David Lutalo from Uganda na kuja kwa Kenya kwa kutambuza ndongo on set David Lutalo welcome to Kenya. Yuko sana pole East Africa Mashariki Lutalo pole zolimba luyitanyolo wajala Sirajala mio iko premier Sirajala. Yes. Sijalala. Mimi nakwambia kwa nataka kusikiza na watu yetu wanaongea Citizen TV. Nataka kumanya David Lutalo. Unatoka wapi? Mimi iko Lutalo Luwero na Nancy. Sijui Uganda. Yeah. So you don't know hata kitamanya Uganda. Kati abaga sijui Uganda. Yes. So iko premier Sijalala. Mimi iko Likodi Wachafu Records. Wacha? Ndiyakoze chiche. Batia. Bajita Wachafu Records. Eyoli Wasafi original copy. Kati yono Wachafu Records. Iyo so mina yuko Wachafu Records. Mimi yuko Lutalo David of Luwero there. So Sijalala. Unapiga muziki wa na kusongea kwa Kenya na Mashariki ya Tanzania na Pemba na Zanzibar, Congo. Muziki wana crossinga those countries. Yes. Yeah. Bwanji. Ati tana bikwata bulungi. Katatuwa chage. Katawa mwawo ya. Oswado liseri wangu amaze myezi eji. Ebiri. Katana lukwata. Kali ko omuteke mu bintu ebyo. Ndona tebigenda okukolera. Sijalala na pingi. Era abakongo bajjagiragira mukaawo. Tebayina gye bakutwala ode bayina n'Ebola. Naje bakutwala. Toyina gyogenda kuyima mu Lutalo babugenze. Simanya agenda kola collaboration ne Fale Pupa. No. Waliwo omusajja ababuzabuzo ni yatandise okuyimba ne yayimbye balutanye oluyimbo lubadde lutrending Rwecho. Bamuyitani Tato ndoza Tato. Ababuzabuza loza ati kati music mbukati music ayina kubeera nga museneekerevu biki mwe mugenda kugwa ebigwo musigale ko original ya mwe atindako
basigale ko ligino yabo Lutalo yafuna mwaka sera ne nono ga yayimba azali mono ati wali wana wali agundi awo mu kikajja taddayo wabo ate alage webwe yewo ne video bagikolera wano wali asula mu kikajja awo ku Pentagon ena masuba wali gundi ya muyinono gundi gwe bayitani ye Legends Films ye Legends anya kola video Legends ya muyina ya managing kati newo mukubira kati simu yange mugamba ndaba muteeka buli wakusa amuyina asula mu kikajjo taddayo wabwe ate dwa baba bakongo ba muno babazalira muno jaseri baba bagenda obugenzi kuleta bitenji nangaye baba bagenda nti Lutalo agenda kubanga atambulira lecho nangaye bolingo sana nangaye banange bigenda okumukuba ekigo nze sabisanyukidde nze sola kubigendamu Lutalo nze mbadde mwagalira wali Lutalo akyayina lwokuba nti Lutalo anyway management yagenda nemuddukako nasigala nga alilonoli bakonna ayi bonna ne bagenda bakwago bani tebigina gye bigenda kumutwala neko Lutalo omanye ebbanga lyabadde wano nga Lutalo ayokyanga ki nga kabiriiti endongo yamutamye butami okuba nga ati mubyo byambalo byabazayire gundi wano yajja wano gwe twayaniriza wano ku gundi balamu gwe yali alese oba yali pepe kale yali awiro waliwo oyo omulala oyo Kanda Bongo Man bwetanaye kugonde Kanda Bongo Man tuingire covid bwate bwayambala n'ekikofera yo kati mwagala kwefaananyiza Kanda Bongo Man Lutalo agala kufaanana Kanda Bongo ati bwate era wakola bwato video ze nga zibeera zibeerawo nzikakkamu katunoonya kufaananya ebifaananyi bya Kanda Bongo Man Lutalo is trying to be like Kanda Bongo Man the Congolese Kanda Bongo inkofira what ebyambalo kofira funa wana akafaananyi ka Kanda Bongo Man ebbanga lyonna abadde ayambala nkofira tulabe kati Lutalo naye byabyo ajidde mu zino ez'aba cowboy you cannot be like Kanda Bongo Man abadde takyusanga na wadde mu identity ye uyo Kanda Bongo Man kati Lutalo naye bwatyo bwayagala okufaanana kubeera nga bakongo bwatyo bolingo nangayi anananena funa ekifaananyi ekirala ekya Kanda Bongo Man ng'ali mu nkofira nzowooza tukutte ekimu funayo ekirala Kanda Bongo Man Lutalo nnuma yajidde mu z'aba cowboy Lutalo ensi yakukola ki okubeera ng'otandisa ebintu ebyo ebikyamu Kanda Bongo Man omulala awo bigenda kutwalawo Lutalo kati here comes David Lutalo okitegeera kati tosobola kwawula Lutalo na Kanda Bongo Man you cannot balina bisikavo bibasooka ne bayisaamu we bati ne bikkirira kati naye soko find identity y'oludde Lutalo abadde ne identity nga eri uncomparable kati atandise okubeera mu identity ez'enjawulo kati ono ku side eno ye Kanda Bongo Man yes ku side eri ye Lutalo kati enjawulo eriwa lwakuba nti ya Lutalo enkofiira nnene bweti yaba cowboy sajja twasemba ogiraba mu kaseeri ke twalabanga Queen TV bakayitanga batya eddaako kale wakona kalinga Queen TV bana bambala ebicowboy gundi no gundi Eden Passion oba ndowooza second chance yali second chance ebikofiira ebyo by'abacowboy n'ebigato ebiwanvu yes basalvador bayambala okyegedde so Lutalo tebigenda kumukolera lwaki tebigenda kumukolera ebyo kati ayambadde nga kuŋŋamba nti abakongo ngaba Montegueria tosobola kuŋŋamba nti abakongo abazayire batanzania balundi baki basobola okulekawo abantu baabwe the favorite bwebajja batandika okuwuliza Lutalo era bajja kuwulizaayo akayimba kamusijjalaala bakuveeko ne wano Uganda Lutalo tubadde tumugumiikiriza naleeta sikapapala naleeta janjaba naleeta batusosola naleeta battima naleeta balogo naleeta bafudde nalekulese mu kyalo batusosola byonna nga tuwuliriza kuba kati ali mu lulimi lwaffe okitegeera ne kati ayingidde audience ey'okulwanira identity nti abantu bagatandika okugamba oba wano yayambadde nga Diamond nate ekikofiira kya Kanda Bongo Man ate style za Fally Ipupa ate kitegeeza oba ogenze oba obulidde mu bali abasajja ab'amaanyi olwene naye nga lwaki obulya mu basajja ab'amaanyi ng'obadde n'ekiki eky'amaanyi ani akuguba ku kikyo David Lutalo toyina gyagenda kugenda Lutalo tayina yandigenze mpola at least mpola nasooka nakolayo kolabo nakolayo ne Fally Ipupa etulaba ekola etya
nanonya kanda bongo nakola kuli nayo ka collabo ne tulaba ekola etya nononya Nina Rose nokola nayo collabo ne tulaba ekola etya asoka nonya ku Nina Rose wakitegeramu just tugezaako comparinga ne kati go situsali mu noka kati nze ntuse nze David Ruti Bolingo from what from Uganda jibina kiba kitate kyeki wachafu records tukaba nanga omwana abadde kyono bannange naye byonna nga tubyogera Lutalo agenda bakuba endongo bani mmwe tagenda bakuba ndongo yakulosinze kati talina gyali ate alinga akulosinze ayiseewo ayingidde erimu Ebola tannawo kusimbula just noze maybe ayagadde kuteekayoko katiiza alabe manyi Lutalo kuva yali ayagala nnyo okuyimba muziki w'abakongo oyo manyi bwe yatandikira okuyimba abayimbi yawo nga batandise okubeera nga basendasenda abakongo bave mu Uganda era yali ayagala kubeera nga ayagala kuyimba nga abakongo n'ennyambala yali yagitandika dda yes kwanza nalako ku saate 2 yalimu ennyimba ze mu 24 25 nengola ennyimba ezisinga zirimu z'abakongo nemuga Lutalo kyusa kuba nnyo wano wakyaliwo ennyonta bakafeero baali bafudde ebbanga baliriseewo tekayina ali so simple etapapa simple ani amukaka abadde ku mpaka talina Lutalo nze njogera mazima Lutalo ebintu byo byoyiba bisajjalala simanyi sijjalala sisajjalata tebiyina gye bigenda kukutwala Lutalo abadde ne audience wano Lutalo we mutasobola okukola show Lutalo ng'abeera mu show kuva Monday paka Monday nga tayina waddi goza wachi bakamino babigezeza Lutalo kamyoni akamala wano kuba akayimba k'abakongo okajukira bunyo bakayita katambula mugundi y'abakongo soko kanonyekaawo kamyoni nisongo lumba okategeddaako naye ogenda okuwulira nze mpita ayite mu bakongo eyo ninga tebabizannya abakongo balinga Banigeria okubayingiramu Abanigeria abo olina okubeera ng'obafaanana kyovula ati Jesu Baraka abawangaliddemu kubanga abafaanana alinga Banigeria nti niwatuuka eri Jesu Baraka ayogera lu Nigeria abantu ne batandika kugamba oyo omwana atunze Uganda ali international atuuse eri ali mu kwogera lu Nigeria mwe tajja kubagamba nti eri njogera lu Nigeria oluganda tosobola dujja Uganda kyaddondo n'olutwala ewuwa n'olutwala eyo egundi n'olutwala Nigeria mbu era bakube oluyimba lwa Nigeria katugeze bakuba olwono yennyini Lutalo ndi bakuba oluyimba lwa Lutalo bajeyo Fally Ipupa oba bajeyo Nototo oba bajeyo Pepe Kale oba oyiro baanya abagundi bakanda Bongoman mubatekeyo Tata Scott obera wayindi ekyejo sijjalala tebijja kukola ebyo ogenda ku tusibule abantu tuve wano sula flexible ensonga muziwulidde bulungi nnyo mweraba sijalala nedda ssebo mwebala okutulabako sijalala David Lutalo tonyiga no kijambo agenda tanyiga bana nze nkusaba onyiige nze nyiga ate kati wanyiga munefa ffe tukugamba ebituufu Lutalo ebyo ebintu bakijjambo n'abakongo b'ennamasuba bye bakubalira aga Katonda mugulu fiira mu kituuke kya Gonja bigenda kutabusi kugaya abasajja ba Fally Ipupa bakubye endongo kuva mu myaka gy'ensanvu naye balabika bulungi banyira oluzungu David naye alabika bulungi wano ku local market bamu afisa bamwagala wano international atanse okukyusa ku nyambala uyandibadde at least ayambala olubugo nalukolamu gundi design iyo najayagala nituga nti this is Afro-Ganda alese ekipya kati kyayambadde kiki kati ayambadde kikabuuti kikyo American coat ataddemu sikavu okitegere ayambadde ekigato kino kigaboni madaala ataddeko ekikoofiira muzeeyi totantebe okitegere kati yenayina alyawo mbula butugiro ayambadde sikaafu mbula butugiro okitegeera sawa yonna emutugwekumu emujje ku nsi ebintu bya fashion tebakola we batyo yandigenze mba Abraham zabo bani abo baluyo omi bategera ebintu bya fashions ne bamutungira olubugo ne bamutungira ekitengi najjanga ali unique etuga nti Lutalo kati ye biggest export gwe tulina mu Uganda ne kati ozze atotandikidde mu kya Diamond bakubye mu lunaku lumu bakusse ozzo jidde mu kyakanda Bongoman bakubye bakuzizaayo eruwere waffe mu nanansi ozze mu identity tonnasalawo bulungi asoke yezuula amanye nti nazze yenze David Ruti era nze ne style eyange
Nebino byoyanjala emikono oti ngagema enkuba oti mpako tulizaala omulema ebyo babikola dda Diamond babikola dda so tebina gye bigenda kumutwala wadde. Okay, bwetyo tambudde olunaku olwaleero tubadde tuli twogedde ku nsonga ez'enjawulo nyingi nnyo okutwalira wamu naye bingi nnyo by'oba owulidde. Sula flexible kamusibulire wano nze mute naye anko Kijambu nkutumiddeko n'abali awo mbagita batya Daheyas oba yakyusiza erinnya kati nga bw'ogambye Sula Daheyas ye kyaliwo kyemmanyi ate erinnya lyogedde kati simanyi bakyagattagatta bakyanoonya bulamu naye Kijambu naye tokoze kimala toyinza kulaba brandi yo gy'olwaniridde. Nze nalaba Kijambu kuva mu Janjaba nga yakolanga video vixen mu Janjaba that was 2016 oba 15 mbaseerabidde ye 15 25 26 27 awo 28 nga Kijambu yakolanga ki nga vixen mu gundi mu mbwa y'ekatu oba Janjaba awo ezennyimba ezo. So obadde n'omuyimbi myaka 15 naiva ni mulindwa okitegeera baludde nawo kane mwana omuyimbi wa mwali mu kusala ali mu bapepe kale gye batagenda mwaniriza ali mu bawiro gye batagenda mwaniriza niruta awiro nayo yegomba lyo kyova awiro kati alina n'endaga muntu yawa buli wiki abeera wano.